Bulate kyetwazuula ku mulundi ogwo kyali kirala nnyo anti omukoddomi muganda wa suspect waffe yali ayagala mwannyina. Baatandika okuromansinga ne bakiisinga ne beesitula ng'olabira ddala nti baagalana. Naye nga mukyalawo ali ne mukoddomi wo eyandibadde nga muganda we. Ono Ruth ne muganda we? Katonda wange mukoddomi wange? Yes. Jejemize gye bayina. Ofuna. Kale banaye yanibadde omuntu naye nga si mukoddomi. Kitegeeza bano abantu banimba ono si muganda twazaalibwa wamu. Labayo Dennis. Mama nyabo. Kino ekikubye ewala kitono nnyo kuba bakomye kuromansinga. Mukiwulira bakomye kwekiisinga naye ate baatuuka ewalala batya kakkano otunule wano. Kati ebiwa bijjeewe byondaga ebyo mukazi. Dennis, wankwasa omulimu si kyekyo? My goodness, what's that? Tewankwasa mulimu? Wow! Labayo. Nina mwe mwine ebintu byomina okulaga abantu kati mbutufusa okutunulira. Kati mbireke sikulaga. Banna. Sikulaga. Kuba kati okyali ku kino. Alabayo. Labayo. Olunaku olumu Dennis wakwata ekkubo ng'ogenda okukola. Nako olulala ate twagenda okulaba complainant waffe yali agenda okukola naye nga musajja wattu tamanyi kigenda mu maaso mu maka ge. Tamanyi nti omukoddomi ate yeegatta ne mwannyina eyandibadde nga mukazi we era bw'atyo yafulumya engatto ze bambi ebweru n'ajja akuba ekikalu yeetegeke agende akakalabye emirimu. Bw'atyo yayita mukyala we asobole okujja. Noyita mukyalawo n'omuwa ssente ezawaka. Noyita omukoddomi n'omuwa ssente okulaga nti laavu wayina nnyingi. Agala mukoddomi wange nze nga mulabirira buli kimu kyonna. Kiwulira naye ate bwe wakwata ekkubo n'ovaawo. Omwami ono bwe yayita mukyala we yamuyita bulungi nnyo asobole okumuwa ssente z'anaakozesa ewaka era nga bakolagana bulungi nnyo ng'omukyala talina buzibu bwonna nga tamusuubirizaamu nti ayinza ate okwagala eyandibadde ngaani mwannyina oba muganda we. Ne mukoddomi yajja naye ne bamufunirayo akasente ke bamuwa engeri munaye gy'atayina kalimu era yamukwata ku mukono asobole okubaako n'ebintu ebimu byamugamba nga n'omukyala atudde mu ntebe awujjadde atunuulira munnange abajja n'abajja wabula bagenda butereevu ate mu kisenge. Era ne batandika omukwano gwabwe. Jejemize gye nkugambye gye bakolera mu nnyumba yo okwekolako omukwano ogw'enjawulo era batandika ne batandikiraawo. Balindirira complainant waffe asobole okugenda mu mirimu gye wabula bakwata bukwasi kkubo ne bagenda ate mu kisenge omuvubuka ono gye yali asula ne batandika okukola omukwano gwabwe ogw'enjawulo nga bw'obalabaawo mpola mpola nkugambye nga omwami ono yeebaka ate ne mwannyina. Mwami emmese mwami naawe emmese kanzije mwami sokoko kuba emmese eyo njise mwami emmese mwami naawe emmese. Kiwulira ne bakola omukwano ng'olabira ddala abantu abaagalana ennyo nga baagalana nnyo. Okiwulira tebakikoze gumu ebiri olunaku era batiragenda mu visitors room era n'omulundi omulala olaba abantu bano tebakikoze mulundi gumu oba ebiri oba esatu wabula bakikoledde enfunda eziwerera ddala era ne ku mulundi ogwo bakikolera ddala ng'olabira ddala omukwano gulabira ddala abantu bano si baaluganda. Mwami emmese mwami naawe emmese kanzije mwami sokoko kuba emmese eyo njise mwami emmese mwami naawe emmese. Mu visitors room ndozolaba ano Moses? Yes, mukoddomi wo ne Rusi ne kati nfunana n'abazadde bamumpa bagadde ndoza birabe ebintu by'abantu banga manti muganda bazalibwa wamu mulese wange buli kimu nze nga nkimukolera nengoye zayambala olwaleero nzazimuwa kati nabo oluganda no mulimo kutandika kukola mu town nga tubamuwa ne transport buli kimu nzamuwa buli kimu
nani muganda berenga akoma wakanga ali echemisana naga nti wala we bakolera era nga muwa sente mutwala lunaku olwagenda okukola mu town naso kenzimbe so noira Abooluganda nno kati bakola ki? Lusanswaziza bannaye lusanswaziza. Kiwulira. Abantu bano balina laavu. Bazenga baagala nakugambe nga buli wabeera babiri we bati. Bawulira tebasobola kubeerawo nga tebalina kye bakola. Omulundi mulera mukoddemu yajja n'asika mukazi wo n'amutwala emmanju natandika ng'awulira ayagga. Era ne kuoloka tobasange kuba wayita omukyalo n'adduka n'akugamba era mbadde nnongoosawa manju naye nga olakolo ndutegedde naye nga kyokama muko yali emanju yaliyo okiwulira era kamera bingi kale bannaye ebintu by'obufumbo bino bizibu n'omwana newaka nze nga nkyala eweewa musangayo mukodomi wange buli kimu kyonna mumanyi newa wow kati nno olaba nga bwenkugambye nti ebikola bino babikolanga mu nnyumba bagendangako nebweru nga bawulira ewaka tebakyali safe ne bagendangako ne mu lodge kuba omulundi ogumu twaba followinga omukoddomi wo Moses n'agenda ne Lucy mu lodge otobalaba labayo ne bakwate kubo ne investigator n'abatambulira kompolampola ne bagenda mu restaurant bava mu restaurant abantu bano omukwano gwabwe tebagukomyanga waka oba kugukolera mu nnyumba wabula bagukoleranga mu bifo eby'enjawulo era nti ku lunaku olwo baba followinga investigator nga baliko okuva ewaka ne bajja ate mu restaurant ne beewaamu bulungi nnyo nga baagalana ng'omutabala bebweru alabira ddala omukwano naye ng'ate munnange ewaka baba baluganda ne bagenda mu lodge era bwe bava ate mu restaurant bagenda butereevu mu lodge anti ewaka complainant yaliyo baawo omukyalo ono yaliyo nga tebandyagadde ate kubalaba nti waliwo ekigenda mu maaso omukwano gwali gubaluma koro ne basalawo bagende mu lodge bagenda mu restaurant bava mu restaurant ne bagenda mu lodge okiwulira Moses ne muganda we era fetafula bukujjukujja omulundi omulala gwe bagendayo ne tulaba ebyali mu lodge okumanya baali beeyagala ono simanya Moses wa naleero mukoddomi wo wakuba essimu wakubira Ruth essimu ng'omunoonya nakoma nga nva kumulinsanga kanga waggale nga n'abaana tebaliyo ng'omunoonya n'ayogera naawe era omuvubuka ono yalina ebbuba lingi nnyo eri Ruth nti yamugamba toddamu kwata ssimu ku mulundi omulala era bagenda mu lodge ne babaako ate ebintu omukwano gwe beekolerawo omukwano naye ng'ate mu kaseera ako complainant yali ayogera ne mukyala we n'amugamba nga bw'atali waka n'amulimbalimba ate ebintu eby'enjawulo wabula nga omwami ono amuyinako ebbuba lingi nnyo anti munnange omukyala yali avuddeko ku mukwano gwe bali bakola nga ayogera n'omwagalwa ku ssimu naye bwe yavaako ate ku ssimu omwami ono yayomba nnyo n'amugamba nti nzirikira okwata essimu z'omwami oyo nga wendi nange ndi musajja ku lwaki ye tovaayo ne tugenda nkugambye ebigambo byali bingi nnyo mukazi wattu neyeegayirira omwami omukwano gwabwe ne gutandika ate buto mwami emmese mwami naawe emmese kanzije mwami sokoko kuba emmese eyo njise mwami emmese mwami naawe emmese tuddamu kwata simu za bbawo wano ndi musajja